oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nanti kakati in fact yagamba 2000 yagamba abantu 200 yagamba abantu 200 naye obulamu bukulu nnyo, obulamu bukulu nnyo. Abantu 200 bayinza okuba nga babeera kugamba amakanisa agamu nti bababeera batono naye nga ekintu ekikulu ky'ekyobulamu. Tugenze ku nsonga y'okuwulira ku baana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala olowooza lwaki ensangi zino yenyawo tebalinga mu ab'edda? Za nsonga ki? Abaana ab'obuwala mu nsangi zino kati nze siyinza kuddawo naŋŋamba nti nnenya abaana ab'obuwala oba nti kwegamba nti oba mbanenya bokka, nedda. Baana ennaku zino sijja kugamba nti kunenya, wabula bwe mba nkitunuuliddemu nti tebalinga ab'edda, nti tebalinga ffe ab'edda. In fact bw'ogamba nti tebalinga ab'edda nga ffe ab'edda oba otegeeza ki? Nti mwe mwali bafumbi. Nti twali tetubuukabuuka. Anti ffe edda abazadde baafunanga obudde ne batubuulirira. Ennaku zino abazadde bali bize nnyo, ate omwana awulira nnyo ekigambo ky'omuzadde. Kati ekigambo ky'omuzadde bwe kiba nga tekiriiwo, ennaku zino abazadde tetufunye budde kubuulirira abaana. Weewaawo nze abaana abange mbabuulirira kubanga nina okufuna obudde obw'abaana, era nkubiriza abazadde bonna tufune obudde obw'abaana baffe, si babuwala bokka naye n'ab'obulenzi. Naye nga kyandibadde kirungi nnyo abazadde ne tufuna obudde obw'okubulirira abaana abo, kubanga omwana bw'oba tomubuuliridde aba tamanyi kyakkola. Kyova olaba abeera awo n'akola kino n'akola kiri kubanga aba teyabuulirirwa. Era abaana olaba nnyo n'abalenzi abalina obuvuyo n'abawala abalina obuvuyo bonna obalaba tebababuulirira, kubanga omuntu gwe bateeseteese gwe babuuliridde tasobola ate kubuukabuuka. Kyogamba nti ennaku zino abaana ab'obuwala basenga tebakoze kimala babuulirira. Kakati ate ennaku zino ne basenga nabo balina abaana abaabwe. Kati nze nsaba abazadde bonna, abazadde abaami n'abazadde abakyala batwale obuvunaanyizibwa. Ebyedda omwana omuwala bamugamba nga ye ajja agenda ewasengawo egindi ate afune obudde, nga basenga balina obudde naye nabo tebalina kati budde. Bali ensi kwegamba ebaddusa sipiidi, bali ku sipiidi, okitegeera. Kati abazadde batwale obudde okubuulirira abaana baabwe. Kati nno okuva waggulawo kyaki ogitambuza otya, eri etya? Ate kyaki yaggulwawo naye kyaki bw'ogikwata n'ogiwa Mukama yagitambuza. Era agitambuza bulungi. Bantu balokoka, enjiri ebuulirwa, ne ku Facebook ebuulirwa. Bwe tubeera mu lockdown enjiri esigalawo, mu word of salvation esigala ebuulirwa. Kyaki eri ku musingi ki? Kuba waliwo kyaki ezimu nga omusumba omu abukira basumba banne. Kati kyaki eri ku musingi ki? Anyway, nze kisiizira ku ngeri gy'abayitiddwamu. Kati omuntu atambuza obuweereza okusinziira mu muntu ngeri gy'abayitiddwamu, naye bw'oba oyitiddwa okubuulira ekigambo kya Katonda era kyekyo kyennyini ky'oba olina okubuulira kubanga kyekyo kye wayitirwa. N'ekyokuvuma basumba banne.
ate oba oyitiddwa kuvuma kugambye oba oyitiddwa kisinziira kye wayitirwa bw'oba oyitiddwa kubuulira kigambo kya Katonda ekyo ky'ogenda okubuulira okitegeera kati kisinziira omuntu bwe yayitibwa yesebo. Okay, nga tutuze mu byokwogera twogere ku kyaki embeera ya kyaki kusoomoozebwa wakafuna kuba wagulawo kyaki. Okusoomoozebwa tufunye okusoomoozebwa kungi nnyo era singa obuweereza tebwayimirirwa ku musingi gwa mukama waffe Yesu singa bwaggwawo dda lwa nsonga ffe twali twatandika mu January mu 2020 mu January ne tugenda mu lockdown mu March nga 15 kugamba kyaki ey'emyezi ebiri waliwo ogamba nti wakiri emyaka ebiri naye emyezi ebiri mwezi gumu myezi ebiri ne mugenderawo mu lockdown ne mala emyezi 7 8 nga temutandikanga ate ne muddayo ate muba mwakadda okitegeera ate era ne muddamu kugamba kusoomoozebwa kunene nnyo ate n'ekyokubiri okusoomooza okuli mu kanisa kwa kika kya waggulu nti abantu balinga abaweddemu essuubi eri obwakatonda balinganga abaweddemu ekyo nakyo kisoomoozo kinene nnyo kubanga n'omuntu eyali omulokole n'agenda mu lockdown waliwo abamu abaatuuka ne bagga oba Katonda yatukyawo oba Katonda taliiyo oba kiki ekigenda mu maaso okitegeera naye kati okwo kusoomoozebwa nakwo kunene nnyo. Yesebo emikolo mugitukweka nemba tuyita twalaba bulabi bufaananyi temwatuyita abamawulire kujja tubabeererewo anti abantu 20 munnange twali tulina okugendera amateeka gaki ga gavumenti tegera sogaba abantu baali abiri bokka ku mukolo baali abiri abaayitibwa baali abiri era sika muwala waffe oba muganda ffe ali atya gyali mulungi. Yes. Kati mami twagala okubuuza olowooza ensangi zino lwaki obufumbo busasise nnyo ddala mu ono covid olowooza lwaki obufumbo busasise anti era okusoomoozebwa kungi nnyo ate n'ekirala ekigambo kya Katonda kugamba omulabe naddala mu biseera bino eby'oluvannyuma omulabe sitaani ali ku sipiidi ate sipiidi ye yamanya nti nno obufumbo mu ntandikwa Katonda yakola Adamu ne Kaawa nga tanaba nakukola baana yakola Adamu ne Kaawa era eyo minisitule ey'obufumbo nkulu nnyo kati sitaani yasooka n'alumba essente n'alumba kyagenda okulaba nga tawangudde n'ajjukira nti minisitule y'obufumbo y'enkulu ennyo kubanga ndoze yatuuka n'akiraba nti abantu osobola obbajjako ssente naye ne basigala nga baagalana kubanga bali ku musingi gwa Katonda okitegeera kati n'agamba nedda kambalekere ssente naye nkube bufumbo kati sitaani ye sipiidi gy'aliko yakuba bufumbo era nkubiriza abafumbo kubanga ebiseera ebisinga akantu kabeera katini nnyo akacyankala nnyo abafumbo okitegeera naye nkubiriza abafumbo nti mutuule mukkakkane mujjukire mu ntandikwa gye mwava kubanga tewali kummwe ababiri tekuliko yali malayika ate mumanye nti sitaani ayigganya obufumbo era yabuleetedde okuba nti busasika si mu lockdown mwokka wabula sitaani kati ku musingi gwalina kati gwatandise gwe gw'okumenya kubanga tayagala famire era amanyi nti bw'anaamenya famire n'abaana bajja kukola ki kulaluka era y'ensonga lwaki mu ntandikwa wambuuza nti abaana bawala ennaku zino lwaki bali bwe bati babuukabuuka tebatereera kubanga sitaani yamenya foundation ey'amaka okitegeera bw'amenya ey'amaka abaana abamu bakuze tebalina na bazadde kakati y'ensonga abamu sitaani abaleetera okufa ebintu ebifaanagana bwe bityo ku nsonga yennyini yesebo musumba waffe pasita mangi engeri gibadde otubuuliramu ennyini yemu eyamutuuseeko mami twawulidde ku nsonga za
pasita munno pasita Pastor Mangi byamuguddeko. byamuguddeko wabiwuliddeko kyemmanyi ya nabiwuliddeko naye munnange ebiseera ebimu kati Uganda ebintu ebimu byafuuka bya wolokoso kati simanyi nakumanya Naye yavuddeyo yennyini neyeewako obujulizi nti bayawukana badde bamaze emyaka 10 nga tibalina kye bakola omusajja amutidde future ye singa yazaalayo n'akaana k'ekikadde ensonga eyo gwe mami ogyogerako ki naye ennaku zino ndowooza obufumbo buweddemu ensa kubanga ffe edda bazadde baffe bamaama bataata babeeranga n'ensonga zaabwe naye nga tosobola nakumanya nsonga yaabwe okitegeera nga tosobola kumanya nsonga oba kiki okitegeera naye ng'ate baatuulanga ne bazisolovinga ne bazimaliriza kati siyinza kugamba nti oba musumba ono mukyamu oba ono mukyamu buli bufumbo nze ŋŋamba Katonda ajja kusumulula ekisa bajja kuddawo bajja kutereera lwaki omwoyo guno guyingidde nnyo mbasumba naye balensa okwawukana mu bufumbo bwabwe ate nga balina okuba balola omodo w'abaana endiga zaffe ekyo kyekiruma ennyo kubanga ekiruma kiri nti omukulembeze bw'akyama endiga ezimugoberera zonna zikyama ekyo kyekimutawaanya ekinene kubanga abagoberezi bw'olaba ekyennyanja kiva ku mutwe kasita omutwe gw'ekyennyanja gufa ebitundu byonna bifa kati omukulembeze bw'akyama n'abagoberezi nabo bakyama kati ekyo sitaani kyayagala ogwo gwe mulimu gwa sitaani gwali mu kukola kubanga akimanyi nti bwe nnaakuba bayibuli egamba nti bwe bakuba omusumba ng'endiga zikola ki nga zisaasaana kati ye sisitimu ya sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza okitegeera kasita akuba omusumba endiga zisaasaana kati gwe omulimu gwa sitaani naye kiruma nnyo okuba nti ate obukulembeze mu bakulembeze ate mwe muvudde ebintu ebifaanagana bwe bityo kubanga bangi abakulembeze tebalaze example nnungi ate kyandibadde kirungi nnyo omukulembeze naddala spiritual leader okuba nga alaga example kubanga ekigambo ekimuvaamu akiikiridde obwakabaka bwa Katonda abantu abamuwulira abantu abawulira ekigambo kye bawulirira ddala ng'ekigambo ekyo kivudde eri Katonda abalaba ebikolwa bye balabira ddala nti ebikolwa ebyo biva eri mu bwakabaka bwa Katonda naye singa akyama abeera agenda kubuza bangi ekyo kireetawo eddiini yaffe ey'obulokole obulokole si ddiini obulokole nzikiriza naye mukama waffe Yesu yagamba nti nsimba ekkanisa eno ku lwazi naye n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza olwazi lwaffe ye Yesu kwe twasimbibwa era kwe kuli ekkanisa yenze ekkanisa yeggwe ekkanisa si kizimbe naye ekkanisa yenze ekkanisa yeggwe bugambo ki bw'osogamba mukazi munno pasita munno Mangi alina emyaka 5 yagyogedde yagambye asobola okuzaala omwa amagezi afune musajja mulala afune omwana w'obukulu oba abuulire enjiri ya mukama waffe Yesu ayambe abawala abali heart broken abuulirire abalenzi bwe tunaawulirira abaana ababuwala n'ab'obulenzi obufumbo bujja kuddamu ensa n'ekitiibwa kyensobola omugamba emikolo gitubuuba nami muveeko neyanziza nnyo olw'akaseera kano kemumpadde mukama abampeera omukisa nsangibwa ku Word of Salvation ku Bat Valley gyendi nnyo buli lunaku mbuulira ekigambo kya Katonda tubuulira ekigambo obuweereza gye buli ku Word of Salvation tubakubiriza
mujje muwulire ekigambo kya Katonda, mujje muwulire enjiri. Bino ebiseera bya luvannyuma, Sitaani ali ku sipiidi akola, naye naffe tuwulire ekigambo kya Katonda, tugenda kumuwangula. Bayibuli egamba nti twamuwangula olw'obujulirwa bwaffe n'olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Mujje tuwulire ekigambo, tugenda kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo. Mbatumidde. Amannya geego, bampita Pastor Teddy Nalusa Bugingo omubwati. Ak'obugingo kaasigalayo mami. Mami ak'erinnya erisembayo kaasigalirayo ddala. Mukyala. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo, ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 711 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.